Bamusazeko obulago si birungi n'akamu bikaabisa ddala amaziga. Wuno omutemu ayagala okutaliya ne skin naye muyina mu maaso awo Barbie Kyagulanyi, maziga merere Bobi Wine naye si birungi n'akamu. Mugamba mutemu asiibye mutya kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo no mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era ongende mu notification bell olimesibwanga byonna byemba ntya byonna byemba nteeka era ngenda kutandika nakano akayimba kulika baby munange kuliko omwana ate munange mulowooza anteyira oluvannyuma munange lw'okumala akabanga abantu bamubanja munange tuwa omwana twagala omwana oli wa musajja olya bulya mmere y'omukuula bukuuzi munange lubadde olwo mukama n'agamba naye mwana wange kankwanukula abantu bayitiridde nnyo okupolooka omugamba era munange olunaku olwaleero ku makya atukubiddewo ka baby gaalo banange ebisukaali ulululu nange tumwagaliza birungi ne bebi waffe tumwagaliza kisinga kale bannange masanyu merere kusaidia anteira ne SB4 bwenkujjako eyo bwente okuvuze butereevu paka wa alien skin munnange alien skin okuva ennaku zino buli wakola live waliwo omuntu oyo gwenkuteeredde awo avaayo n'agamba nti ennaku z'omwezi nga 15 Desemba gwe woogenda okufa okitegeera jjukira nejjajja ikyuli okufa era munange byatandikira muzira live zino ziyalinga akola era nga wajja omuntu n'amugamba gwe ennaku z'omwezi nga 6 ogenda kufa era munange kyamaani kikola ki kyamaani kituukira munange ono yeegambe ziseetaga kumanya seetaga kukola ki gwe linda bulinzi ennaku z'omwezi bwe gula data linda bulinzi ennaku z'omwezi nga 15 nze wengenda omusaanyaawo oyo omuntu gwolaba gwe nkuteeredde awo mu kifaananyi ye muntu eyakomentinze eyazze ku live ya alien skin n'ayogerako ebintu bwe bityo kale gwe wenna ayagala alien skin bambi muteeke mu ssaala asobole okusomoka guno omuyaga gw'ayina ate bwe nkuzaako eno ku muwife omuhusband bannange omwana ye yatulaze macuwa ya rabbi mukama katonda ate munnange mulowooza omuhusband teyatutte omuwife ku konsati ya debutalo ekisinza okujja abantu enviiri ku mutwe n'agamba n'amugulira ne tebo mu VIP bannange mukama katonda ebintu bino byatandika mpola mpola naye munnange ekintu kituuse ku level era ng'olunaku lw'okoosa ejjo yamusabye obufumbo mu butongole munnange omuwife naye n'agamba ate nze ani agaana munnange naye nakkiriza naye nga tubaagaliza bintu birungi tubaagaliza bisinga munnange byatandika mpola mpola ng'ebyokusaaga naye ekintu kyo kimaze okugenda ku international level era munnange David Lutalo naye yabadde surprise nnyo ogamba yabadde surprised nnyo okulaba omuwife ate munaye omuhusband mukama katonda eno omuwife ali eno munnange alimba warabu ayoyota bwana alabirira bawarabu naye nga waliwo nnaku kido omuhusband agamba munnange okuva wanzikiriza n'oleka emisege n'oleka abantu abanyiiga n'otwala nze nina okubunya wonna buli wembandaga ate ensonga za Barbie oluvannyuma lwa speak gye yawe Canada munnange ng'atyobola President Yoweri Museveni munnange abantu bo bakyanyiize abantu bo bakyanyiize era bakyamuweereza ebintu ebisongovu era abagaye munnange eno vidiyo mbasaba etambule egende paka wa mukyala wa Bobi Wine ku speak gye yabadde awa gye yawadde ng'ali e Bulaayi tukimanyi bulungi nnyo Bobi Wine ofunye ssente ku mulembe gwa President Museveni mukyala Kyagulanyi mufunye ssente nawe we muli ku mulembe gwa President Museveni naye essaawa eno ovaayo ogamba President Museveni is a thief ti President Museveni mubi ku by'obugagga bye muyina mutandika okubuzaabuza abantu tewali bannayuganda njagala mu kikakasa okuva n'olwaleero mukulembeze gwe mugenda kuvuma nga President Museveni buli avaayo ayagala okulinnya alinyira ku President Museveni ye asirise y'omukulembeze omutuufu mugamba mwagala bwa President First Lady obeere ng'ovuma abantu bw'otyo mukyala Janet Museveni tavanga yo n'atandika kuvuma abantu era ndowooza mumulaba tavanga yo n'atandika kuvuma abantu mukyala Museveni naye ng'alina ekifo ky'amaanyi asobola okukola buli kimu ky'ayagala njagala mwekyekinge gwe mukyala Kyagulanyi ebyobufuzi biveemu gende waka ofumbire Bobi Wine emmere omugololere engoye tugenda kwegayirira President Museveni bate Bobi Wine atandika okuyimbira abantu abeere muyimbi w'abantu si wa byabufuzi genda ogololere baawo omugoyeze n'akawunga byebyo ye munnange abantu tibetaaga kumanya oba simanya mukyala president oba first lady oba biki bote bibakwatako wamma tagenda kukolanga kintu kikyamu ate bagaana omugambako bagamba bo kinaabokya bakimize naye nga bamugambyeko wadde abamu babagobesezza ku mirimu naye nga babyogeddeko maaso wano waliwo ekiriwo katukirabe mumanyi kyetwayitamu omwendizi mwewali
zimuli mulebezagamwa ani yana sekeni yali the center za project muli ngama takoga Museveni temutwa Samira toba kansoke mbabuze Bajo kaya wisdom chichawo chizoto endawoze wabwe kachitamu bigenda bikendu bunwachiraje sibyo na chikolera mulinya lya police njagala jukira mulungi chogerera kibina kya nofu kumbe kina lya kisao musimbula kabalasi tubavome oyo umalu kuseka asiru walati bakadama bawube ebibera ali musitulago kansoke mbajukizemu akagambo kano oyo Bobi Wine yali agenda erugazi mumanyi kumaliba gwe lamu amanyi kumaliba abantu bameka abafiira kumaliba ng'ogenda ebyukwe mu lugazi naffe twagendera omwo mujjukira abo bumalu kiseko okumanya nga aba NUP abamu tebategeera butegeezi waliwo omusajja yafiira mu mabira yali ava kamulinga agobera lale ya Bobi Wine abapoliisi ne bamulinyaawo wa mu mabira naye ekyo kiwuma kiseka kiri akisinika ebinyu omusajja yafanga n'omukazi ali lubuto omwana ali eri abonaabona wakamuli kati kiri awo musitulago eyambaki alinga emmana bajjo womalu kiseka tolina situlago akakulinga akagalo kannaswi alega olutolo olulema alega olutolo olutunule kono Fangoni Forest yo munange tiyagala jinyigira mutoke lwaki muvumu omuntu wawe nga bo bagamba sayina musango gonna alien skin gwe yarakoze kigwe yarakoze yatamale Mirundi Junior naye muyina maaso anatenga kyabakola banange kyabakoze katushirabe na kyera tweyongere yate nago kusala ko omuntu obulago mbu tuli mu situlago girimu n'ennyoko situlago girimu n'ennyoko ekyo kijje kunze era ng'oyagala okulaba nti situlago girimu n'ennyoko fa wano tujja kusondera tukuŋŋaanye akabbo tukusondera ogende mirembe naye nga mu nsi tolina kyokozeemu n'ekyo okuggyako okunnyampa n'okufuuwa nursing mwetaaga kusabira mmwe ngende wa pastor Bujinga basabire ni muwala n'omwana w'emyaka 8 bumuli mu situlago champion gude nyumba ya mama we egenda kuggwa charity abantu tebajja ku charity abantu basindika sente mpaka nakati abantu bali mu America bakyasindika sente kibayita charity so n'olwekyo tujje fitina mujjewe fitina kati naguze motoka yange empya ke muwalanensi mujja kutuwalana nga bwe tweyongera mu maaso nze sikyalina budde am acquiring wealth for my children not for you omanyi abantu abamulooza nti bye tukola we are working for you not for you wisdom obudde bw'omalanga owalana champion gudo wandibukozeseza ne wejja mu bwavu eri yali charity means people send money wano tulina kabaka run do you think every muganda ajja ku kabaka run of course bagula emijozi ne batajja because it's charity emisinde giba gya kusonda mu kabaka run si buli muganda anti ajja but they buy manya abantu bangi bali mu America basindikidde champion good cent so charity ne music concert byawukana a music concert byati byali skin ne tamara Mirundi Junior nga tubitadde ku bbali bwetyo nkuvuze buterevu mu mawulire ag'ennaku agennyamiza agali mu nsi ye Saudi Arabia gye tuli ssaawa zino era nga bannaye mwongera otuteeka mu ssaalo n'omwana mulenzi gw'olaba ono gwe basazeeko obulago yatomedde kazini we mu butaanwa kuba accident sigamba nti omuntu akutomera akugeredde naye bo munnange tukimanyi bulungi eno Saudi kasitotta omuntu naye babeera balina okukutsa munnange bakozeeko ekisoboka kyonna ne beegayirira ne bakola ki naye nga munnange byonna
buterere era byawunzise nga omuvubuka yatomera omwana nga naye bakoze ekibamusenga olaba ogenda kuba materako kano ka video naye nga nze bannaye mbagamba lumuntu ayo tuna gye tugenze sayidi ze yedda maama omwana gwe nalingizi naye nambulako nga womanyi obwana bwe nobubeera n'eddalu bannage nakanula amaaso natuya nakyo kabona ekifo ky'okunoonya omwana ne bonna badda kunze omwana aliwa kate banzitire Saudi bannage nebaza mukama kuwola olunaku donna lusomo kasogo wena munnaye alimu akuuma abaana oba olabirira mukadde oba okolaki mukwano bike yafuli kuba obulamu bwaffe eno bo buli matiga ne mmwe abalya ssente zaffe bambi mbadde nsaba zino video oba kino ekintu ekyatuuse Saudi Arabia bannange buli omu akiraba oyo yenna ayina essuubi oba eyalya ssente z'abankuba kyeyo mulabe obulumi bannange bwe tukolera mu ffeno olunaku olukya olukeesa lwe tubala tulinga nkoko ya mutamiivu bannange mwana mulezi bamusazeko obulago we batyo kyokka ekisinza okunuma bawadde maama we dakiika 5 ayogere naye amusiibule naye maama maziga eno message egenda eri house manager yonna gy'oli naawe omwana akola mu Bwarabu naddala mu ggwanga lya Saudi Arabia ono omulenzi yattiddwa yabadde amanyikiddwa yabadde muyimbi naye yattiddwa yawanikiddwa kalabba oluvannyuma lw'okutomera omwana omuto mu butanwa poliisi n'emukwata kooti yamusalidde bwakufa naye ng'ekuteeka lya Saudi Arabia ligamba atta omuntu naye bamutta ne bakuwaayo optioni ogende weegayire famire y'oyo g'oba wasse kasitekkiriza akalabba oba okawonye famire y'omulenzi yasitudde buli munene yasitudde buli kyabugagga ssente golodi buli kimu kyonna ky'omanyi bakireese bagende beegayire famire y'oyo omwana gwe yatomera naye famire kigambo kimu blood to blood naye n'okuttibwa awatali kwesikamu yadde kituwe kyakuyiga kiffe ba house managers nze ndeera mwana ndabirira mukadde tuyina okubeera abeegendereza bwe tuba tuzannya tuyina okulekawo limiti bw'oba ozannya olina okulaba nti si gwalugwamu bw'abanga yasobodde obutasanyuwa musawudi munne ayasombeye buli musawudi n'agamba no blood to blood agenda kusonyiwa atya gwandaba kadama munnange kitegeeza tukolera mu matigga twagale tugaane yadde twagala ssente abali e Uganda mbaweka message kano bakamanye tomwana ali mu Bwarabu lwakeesa lwabalange nkoko y'omutamiivu nena akusindikire ssente Uganda n'ozirya mukazi wattu nyanza okenda kumaja boss namuyita maaso namutomera nawaga wansi mukazi wattu nagenda kalabba tubeere beegendereza ba mikwano emirimu gye tukola kuba kino kyalaze ensi yonna kiteeka lya Saudi likola buli kyabugagga bakireese okwegayira kwabaddewo omulenzi yabadde amanyikiddwa nga buli omu amumanyi naye finally nga bw'olabaawo yamaliriziddwa nga attiddwa wabula kye bamugambye ekyamaanyi ekyankaabizza amaziga kuyita maama we ne bamugamba yogerako naye mutabani wo essaawa esembayo kuba kati wetwogera bw'avaawo agenda kugibwako nsingo naye kimugibwako nsingo kiki kutomera mwana mu butanwa n'abanga tigamba tteeka sse ate atta naye alina kuttibwa okugjako famire oyo og'ossenga ekusonyiye yamaliriza musajja wattu nga bamutaddeyo nga bw'olabaawo kati gwe wenna alya ssente za nkuba kyeyo n'azikusindikira mukazi wattu n'atuuka e Uganda nga talina kyalina oyo aba awonye naye akyaliyo nga gwe oli mu kuzimeketa okimanyi wakati wali yadde 10 nga mukazi wattu lwazibya lwabala tamanyi kiddako nkya bannange nammwe mwekuba emitima kuba video zino muziraba house manager adda kyabiteekamu omuzannyo ng'olina omwana olina omukadde n'emirimu emirala gyonna beera mwegendereza manye etteeka terigenda kukutaliza bw'olaba nga likwata abeewaabwe tubeere beegendereza tubeere bakkakkamu kubanga kino kyalaze ensi yonna ti abasajja shaliya lo yaabwe ekyakola kuba abasajja baleese ebyobugagga abasajja basombye buli munene naye omulenzi yamaliziddwa nga agiddwako ensingo era nga aziikiddwa omuzungu agamba privation is better than cure yes mukama katonda yalina tuwanira ffenna tumusaba atukuume nga tuli eno kubanga si magezi gaffe ag'okubeerawo tumusaba atuwonye ebambulira ng'ebyo ne naawe gezaako okubanga weewa limiti alera omwana alina omukadde oba alina omuntu gw'olabirira olabe ng'ekisobola